naye bw'otunulira stories z'abakadde n'otunulira ne Jazeera, ekisooka abakadde baawe obujulizi ne bagaba bannaayo omwana waffe tumumanyi tatambula, mwana munnaddiini, ekyo kimu. Era tebamwogerako kintu kya buyaayi, wakiwulirako? Wakiwulirako? Nedda ssebo. Naye kati ate Jazeera mu kudda yagamba ensonga ezanzije ewaka taata azimanyi. Kitegeeza waliwo ekintu ekitagatta. Kubanga abakadde bano babakubanga bagamba nti nno omwana alimu obuyaayeyaaya naye bamuwaako obujulizi. Mwana tamanyi na byabalenzi. Yes. Naye tuli shocked. Mwana tava na mu nnyumba. Ffenna twali omusango tugusalidde Jazeera, naye Jazeera ye bwadde agamba taata namugambako ensonga ezanzijawo azimanyi. Yes. Ti muganda wange Abdallah taata wa Jazeera, kituufu abaana bano tumanyi bakurikisayizinga ffenna abaana, era kino abakadde taata ensonga ozimanyi. Ekyokulala taata ensonga azikola ki? Azimanyi. Ekyokulala nze nabadde bwe nalabye bu video bwa Jazeera ng'omu interviewinga, obwedda ngendako mu comment sections. Omanyi oba yagala okutegeera nnyo ekintu, mu comment omwo mubaamu abantu abateeba ebituufu. Aba betting just. Anti nedda kubetinga naye bwogira. Waliwo abantu abatunulira ensonga nawuliza na analyze nga kwe bali abantu abagezi. Bayitirivu abo. Abagezi tebaba bangi naye mubaamu. Katono bagambe ne bagamba mwana alina olubuto. Mwana ki? Ne bagamba taata kituufu buli kimu omwana akimuwa. Naye omwana simanya badde agenze kwogerera ku muzindaalo. Ngera womanya abayayeyaye ba TikTok. Nga kisoboka. Tekisoboka. Kakati waliwo omuntu alina kyeyayogedde nabalabye mu comments za. Abaana kubanga Jazeera bwedda byayogera n'agamba ddiini ng'ajuliza nnyo eddiini. Mu comments mulimu abagenda nga bwe tugattagatta emboozi ya taata ne maama n'omwana ono ebintu byayogera, omwana ono alabika okuba ekyamujja ewaka. Ewaka wandibaawo shiriki. Ebyo nno biri mu comments gwe boogera ng'oziraba. Nize nkubuulidde. Wallahi. Baana nga waliwo ekintu ekitagatta. Omwana ono ate n'abakadde nabo bagamba omwana ono twamusomesa eddiini. Kakati abakadde omwana wammwe mukimanye nti mwebaze Allah yabawa ekyengera. Omwana ayina ensonga ze. Ze mumanyi kyandibanga kino kyazze ng'omwana ono kagenda kuba kabonero mwetereeze. Kubanga nti ye omwana agamba taata namugambako. Ate si bya ssente. Ssente ozimpa. Ate si bya ssente taata, ssente ozimpa. Ate si bya basajja. Ekirala sijja byogera no ku social media, sisobola byogera ne taata amanyi. Olaba kati ffe abalowooza ennyo bya spiritual. Kati omwana ono si muyaayi. Omwana si muyaayi. Omwana si muyaayi. Nedda. Omwana si muyaayi. Abakadde njagala olw'okusomesa omwana ono eddiini, baddeyo balabe eddiini biki byesomesa. Omwana ono byayinza okuba nga yayiga mu ddiini ng'abimanyi, nga bikontana kubanga abagondera akola. Kati baddeyo kubanga bamusomesa eddiini era bakiwaako obujulizi mwana munnaddiini. Kati balabe eddiini omwana gye yasoma
wandibanga waliwo ensonga ezitali ntuufu. Tugende maaso. Omwana mwabasala omugambo nti omwana ali mu lubuto, ffe mu busiraamu tomala gogerayogera bigambo, ali buto brother oyo lumufunisizza. Bwetunnusi bamulaye nga zimukuba. Nze yamubadde okubisaasira. Abo olw'okuba bamanyira okufuna embuto nga bakyali bawala bato ku myaka 16 abo abali ku social media balowooza nti buli omu bw'atyo. Okay. Sebo abaana bangi ng'oyinza omusanga 28 years nga bikira. Mwebali. Osanga omwana ng'ali ku Makerere University 30 years ng'omwana mbeera talabanga ku musajja bo gye bali. Kati tetwagala muwala gwo tugamba olw'okuba ggwe weyangwa abantu watandika okulaba abasajja ng'oli ku myaka 11 si buli mwana nti nno bw'ati. 11 abatakedde nnyo. Ate nagamba biri ebintu bye babateekako bibasunda. Kati mmwe saagala mulowooleze bawala bannammwe nti buli omu muyaayi nedda. Nga bw'olaba abantu bagenda balowooza nti buli mukazi mwenzi nedda, abakazi abanaddiri bakola kikati. Omwana ono ekisooka tumulowolereze ekirungi. N'ekirala bakadde be nabo bamuwaddeko obujulizi. Obubaka buno bugende eri abakadde bonna abatuzaala. Abakadde nammwe tusaba mutuyambengako okubagondera. Nkiddamu. Abakadde bagenda ne beeragira nti omulembe gwe tuli mu digital world. Tuli mu mulembe gwa kusoma. Bwe kibanga omukadde otutta omwana wo mu masomero, ayina ddala mu diaspora, essomero basomesa omwana nti you have your freedom. A parent can't beat you. Kitegeeza gwe wamututteyo. Kitegeeza olina okumanya okuyambako omwana ono okubeera nga tagenda kufuna bikolimo. Toteekawo ate embeera egenda kubanga yejjukira alina by'asoma. Ate gwe yamutwalayo. Kati olina okukopinga apu n'embeera gye wamutwala okusoma osobola omuyambako okuba omugonvu gy'oli. Yes. Oba kitegedde kye ggamba? Bulungi nnyo. Bw'oba oyagala omwana wo agonde by'oyagala agonde, tomutwala eyo kusoma biri eri gwe by'otakkiriza. Okitegedde? Gwe omututta omwana gy'asomera omanye ebijja okuvaayo. Bajja mugamba parent nedda, you can do what you want. You have your rights. You have your rights. Era kyova olaba abaana b'abazungu asobola okugenda mu kkooti n'awaabira mukadde we. Yes. Ekisookera ddala neebaza Sheikh Abdallah. Muganda wange Abdallah, omanyi mukwano gwange. Yeebale butasula buvunaanyizibwa bwa mwana ekyo kimu. Kubanga bangi agenda naye abeereddewo muwala we era ne muwala we naye akimanyi. Yes. Naye tukusaba nga buwazzemu social media nekuyambako naffe tukusaba. Ekisooka sala amagezi kubanga obusobozi obulina jazira mujje Uganda omuleete e Bulaaya. Abeere ne maama we. Maama we tamusobola. Totikka maama we migugu. Kwata omwana kubanga buli kaseera ojja kuteeka omwana ku pressure omwana wo. Omwana mutwalo, omwana omuwala abeera na kitaawe. Already mukazi ogwo waleka bakuuma mukuume. Omukazi yenna bakuuma mukuume. Yes. Era ndowooza olaba wamulekaawo n'anoonye kuba ate olabanga mutuufu. Emyaka 2 mingi bannaye abantu abali ebweru banneekubyeyo. Gweweereza omukazi ssente onyiririza balala. Kakati ate tosobola kuddira ono omukazi naye anoonye ebiri, anoonye otusaayi. Kati ate akuuma omwana anoonye omusaayi tebikwatagana. Tula omwana wo omutwale e Bulaaya. Sheikh Abdallah, tala amagezi gonna obusobozi obulina, kwata jaziira mutwale e Bulaaya akubeere ku kido. Omwana omuwala abeera na taata. Omwana omuwala abaana abawala tebatuvaako. Bakwinizi baffe.
ye mama bamusonseko obugambo ngadda ku ggwe gwamanye ennaku ya muwala wo twala senga libadde lyana lirenzi lirekeewo lisobola okuguluba n'ennyina waalyo naye ono omwana omuwala ekyo nga tonnagira kintu kyonna kyonna ate naye ndowooza bamulabye enniya ye naye ayagala bulaaya. Kiki lwaki avaawo? Mama yamukuzizza emyaka gyonna, lwaki avaawo? Ono yamuzaala biological mother. Anti kyegamba taata yagula omutima gwe olw'ebintu byamuwa. Kati ndowooza yalaba ajja kusobola kubeera na taata we, ndowooza eddiini waliwo ekiryawo ekitategeereka, yalaba ajja kusobola kubeera na taata we. Ekisooka yagaanye okusoma, yagaanye okuddayo. Ayi yabivuddeko ebyo tebikola. Myaka 21 yagambye mingi bajja mumusekerera mu senior 4. Okay. Nzenno myaka 21 nali mu first year, nali mu second year. Yazira yatudde mu senior 4. Mukwade mutuufu nze nange muwagira okusoma taddayo. Toddamu kaka mwana Seeka Abdallah kugenda ku ssomero muleke. Seeka omukyala tebamuteresa mwana wa buwala nga jazzi. Omwana ow'obuwala tamusobola era tasobola, bakyala baffe tebasobola baana abawala, tamusobola. Ayina ddala nga taata taliiwo. Abakazi tuba tubatisse nnyo. Why? Waliwo abasajja abatalina nsonyi ajja kwana maama akwaniremu ne muwala we. Oba Jazira kyaliko. Nedda tetwagala tukirowooze naye ono omwana yasoma eddiini emyaka egi 2. era yagamba ayagala kubeera na taata, ayagala kugenda bulaaya. Kiki? Sheikh Abdallah va mu muzannyo kino Allah yakireese akwagala, kwata muwala wo ng'ebinaddirira, kubanga ebinaddirira ojja kutuuka okwazino nonya kimesola nga tomulaba. Ojja kutuuka okwazino nonya kimesola nga tomulaba. Kwata muwala wo. Allah yakwagadde, yakulaze, kwata muwala wo. Essimu z'obadde omugula eza iPhone mutunde ezo, kwata muwala wo agende bulaaya. Omwana asigale ne maama we. Maama abadde asobodde okikuba paka myaka 2 ng'ali naye anyirira, amuliisa, amukola ki? Essaawa zino asigalewo. Anti maama naye yatuuse n'atendewalirwa. Tolaba omwana yamubuzeeko omwezi mulamba naye okujja mu kamera, kuba maama yajja mu kamera yakonfesinga. Kitegeeza kyamuzitoowako, kitegeeza omwana takyamusobola. Maama takyasobola mwana. Kubanga omwana okutuuka okuva ewaka kitegeeza takyamusobola. Omanyi waliwo abaana abawala we batuuka n'alabanga maama we bonna kyekimu, nga alaba maama ayina ebbeere naye ayina ebbeere. Nga maama waba asamba premier n'omwana asobola omusamba. Asobola okusamba seri A. Kati watabawo taata wakaboggola. Ate taata muto. Abaana tukyawulira bataata muto. Abaana tukyawulira bataata muto. Taata mutanga. Ate kati waliwo n'abaana abalina obujja. Abalina mpalaniraako. Abaana ba mirundi egi. 2. Taata maama ayinza okufumbirwa taata omulala. Abaana bano nga tebawulira musajja oli. Nga bafuna ebbuba lya kitaabwe bagamba lwaki ono yasula ne nnyaabwe. Ebintu byakyuka. Nakyo kisoboka. Ebintu byakyuka. Maama lwaki wagaba ebintu bya taata? Bibakwatako abaana. Ate bibakwatako ebyo gwa bimanya nti nkugamba ekiriwo, nkugamba ekiri kugwa nga bw'olaba. Taata azaala abaana omukazi n'abamulekera. Kati taata n'awasa omukyalo omulala, abaana batalina mpisa ne batandika okutojja nnyo no maama ze, nga baana basiggwa ateekeddwa okubeerawo. Taata lwaki waleka maama waffe? Ebyo gwe tobirabangako. Bwe kiri.
era bataata batali bagumwa kanaago by'abaana ewaka bamulemesa ennyintu abaana balina mpalanirako wagirabye kati ate osanga abasajja ate batalina mpisa ayinza okutandika okwogera ku maama waabwe waaba yafa nga boogerako ebyo abaana bakutema ne bagamba lwaki ayogera ku nnyaffe kubanga olwo abasajja bagamba n'agamba maama wammwe yali mwenzi yanti Allah abaana bakutema gwe kyolina okumanya nti ekintu kiri bwe kiti abaana abalenzi baagala nnyo bannyaabwe abaana abawala baagala nnyo bakitaabwe bwe kitambula worldwide bwe kitambula bwe kityo bwe kiri kati Seeka Abdallah tukusaba Allah yakwagadde omwana waali akyali kyekyo mukwate omutwale e Bulaaya nammwe abasajja abasinga mukimanye temulekera abakazi baana bawala mubayambeko omwana omuwala atuuka nga takyafugika mubayambeko kati omwana ono ayina ensonga taata z'omanyi bataata ne bamaama nammwe mutuyambeko kadi ate maama ate golabika okumanyi bingi automatically 10 ku 10 maama omanye ekyajja Jazira ewaka kimanyi totubuzaabuza omwana omuwala aseera na nnyina maama takimanyi tekisoboka bakulimba bakulimba Seeka maama alimba akimanyi olaba omwana omuwala atuuka okugamba kitaawe nga kino taata ensonga ali ebunaayira maama akimanyi era amanyi muwala we ekyamujja ewaka so please tubasaba ekyabakadde nammwe muyambeko mwagala kituufu abaana babagonde obusiraamu bugamba banogonde abakadde baabwe naye nammwe mupuleyinga loolo nnene musomesezza abaana bibasomesezza mumanye nti omwana byasomye ajja kujja abiteeke mu nkola Jazira bakubanga yali muyaye nga tagondera bakadde be teyandikomyewo ate ekyokubiri Jazira abakadde abaagala era mugonvu gye bali ne waliwaawo Jazira ndowooza eddiini gy'asoma byalaba weebiri kwegamba tuimagininga naye nga maama ensonga azimanyi maama agamba tazimanyi bw'ateetereza omwana ajja kubula olubula olulala bumeidi yabakyankalanya meidi ono amugobe ani yamuleeta meidi yabakyankalanya ffe abamuleeta kati agamba ffe abamuleeta meidi bamugobye era kati alugamba nti yabakyankalanya ffe abamuleeta ye kirala Jazira gwe bakyankalanya mwana muto ne meidi tosobola mumwetikkira bwereere Jazira bamukyankalanya mwana muto Jazira yandibadde agamba nti meidi yankyankalanya yandibadde akyogera Jazira mwana muto meidi mwetikka wa bwereere era mwandibadde munoonya na munoonyi bakyankalanya Jazira mwana muto meidi asobola okukyankalanya muwala wo n'amugja ku maama we abonyebonye naawe lwaki bane mutubalemu amagezi olw'okulabako amatumulowooza tulindiga bange mutubalemu guno omulembe tutegeera nnyo meidi akole ku mwana amugje ku maama eyamwetikka emyezi 9 era meidi agenda omumukolako okuba kukyankalana ng'omwana ayina naye byeyalaba edda yakyali mukazi we oba maama wa mwana we Jazira ono yagenda ku kyeyo ng'ono Jazira ali mu lubuto mbu kati mbu maama ate ayina omusajja omulala eyamuzaalamu abaana abalala oba nga bana kati simanyi oba Kasozi yalina otubuulira ekituufu ono akyali mukazi we oba maama wa mwana just andibuzizza omukyala okyayagala bbaawo taata wa Jazira of course amwagala because waba yaze ne mu kamera nga abanja mwana waabwe akyamwagala anti ebintu biibino bwe kibanga ensonga zajja
ba social media in-laws ba social media investigators abayambyeko ne bakubakuba ekintu omwana wamwe n'alabika. Tubuulize maama Jazira akyagala tata Jazira oba yagala taata w'abano bano abalala abali e Uganda. Ekisooka emyaka 2 mingi Seeka Budale ekyo olina okumanya. Naddala omukazi alinga ettungulu. olaba ogumu yagana ogumiikiriza. Okitegedde? So kati emyaka 2 mingi naye tekigaana Sheikh Abdallah gamba nogamba wadde nze mukazi wange yazaala mu musajja omulala abaana kamukoleko naye ajje Bulaaya ajje ne muwala we Jazira tekiina buzibu byonna bisoboka kubanga ebiseera ebisinga first cut. Seeka omukazi we wamuleka e Uganda ne bamuzaalamu abaana nga 4 aba akyaliwo mu Busiraamu. Anti kati tubuuza asobola okuba nga kyaliwo wabatamutanga. Anyway, Kasozi yamanyi naye kati midfield ono ekisooka yetalina ye alina otubuulira generaali ayagala Kasozi asobola okukireminga naganze mukazi wange abasajja mwe bali n'agamba kituufu bane nalwayo naye ebyokoze byonna tewali buzibu ne kati tugire Jazira tumuzzeeko ate abaana abalala bava mu nsi nzuuno kulesa e Bulaaya tekiina mbwa wabula obuzibu bwe buli taata w'abana abaana omanyi n'abo abasajja se babazza oluvannyuma nabo bagenda ne beefuulamu koko ku bamaama baffe be balabye obulabi ne bateekawo embeera. Abasajja nabana abazza oluvannyuma bagenda ne beefuulamu koko nga balinga abasooka bakitaffe okulaba bannyaffe ne beefuulamu no bwe babasookerako ne puliizi taata tukusaba oyo omukyala senga taata wa Jazira ajja naga amutwala Bulaaya oyo omukazi si wuwo ayina bbaawe mpozi nga bbaawe yamuta. Kasozi mujjamu ku bya puresha affe. Nedda tewali ati nedda ate Kasozi wabanga yakyogedde n'agamba omukazi bamuzaalamu abaana omusajja omulala ate n'atagamba nti namuta kubanga Kasozi musajja amanyi eddiini era musajja munnaddiini ate musajja muntu mulamu yandibadde agamba bamuzaalamu abaana naye yanzalira Jazira ne twayawukana yakyogeddeko. Tannangambako nti baayawukana sinabiwulirako. Kitegeeza akyayina enniya akyayina enniya etwala Jazira ne maama we. Tegeeza Kasozi wakomerawo bano we batandikira. Si wakomera wayinza omutwala e Bulaaya. Okitegedde ekyo? Nkitegedde sebo. Naye nga taata kwata Jazira sala amagezi gonna Allah tabaraka ali omwana ono mulongoofu mutwale e London bwe kiba si kyekyo mugabe. Bw'oba toyagala bizibu byanti amuwi ate okusoma takyakwagala ayagala kukola waba ayagala kukola anti ebikemo jjajjo bisanga kati bw'afuna mwana munne agende temukalubya bintu bannange. Ekyokubiri abantu abagenda e Bulaaya okunoonya ssente tusaba Allah jalla jalaaluhu abakolera enteekateeka bwe mbanga ebintu byatereera oba ekkubo lye wayitamu osobola oddikozesa n'osaba Allah n'akukolera enteekateeka n'otwala mukazi wo. Abagenda e Bulaaya
jjukira mu kugenda mulina bye mwayogera n'omukyala kubanga ebiseera ebisinga bba abakazi tebatera kwerabira bw'aba yasooseeyo omusajja atera omujjukira n'amuleeta naye abasajja bo ate si bonna naye abasinga obungi ye ate bw'agenda ayagala nnyo mukazi we ali wano agumiikirize emyaka 6 kati ate yeeri n'afunayo kati omukyalo ono naye muntu ajja kulaba ajja kugamba weesanyusa kati ebintu bino bibale bulungi tukusabira Allah era tusaba Allah jalla jakolera enteekateeka mukyala wo saba eddua bukyanga otuuka ku kyeyo kyoli okitaddeko mu ddua Allah aleete mukyala waawo wooli kubanga bino byogamba nti omuteekamu ssente wamuleka mu maka ekyo si ekyamuleeta ayina ebirala ebyamuleeta wandibanga ssente oziteeka mu muntu ate waliwo abakuyambako bwe kibeera ekyo kati mutera nnyo okwogera amaka weegali muteerako ssente buli mwezi obukadde 3 bino leero gwe nedda twagala tubuuze bwe wali omuleeta yali talya yali alya bwe wali omuleeta yali tayambala ye taata we yali azigula yali talina waasula ennyumba yaabwe yaliwo omukazi tusobola omunenya ku musajja atannawasa bulaaya kubanga tugamba munna akyapanga bw'aba tannawasa nawe gumiikiriza naye omukazi naddala ku mulembe guno ng'ayina mikwano gye bano abakazi b'omu kikuubo ab'oku mini purayisi abamupokera omugambo ayina TV muli waka waliwo abamupangulula n'obeeraawo n'otulaawo simanya housewife byonna ebyo bijja mu bwongo bwe ate akuwulira wawasizza njagala weeteeke mu bigere ebyo wawasizza toliiwo okumuprotektinga mukyala mwangu wakola kati sala amagezi abakazi kola ekimu ku bibiri bw'oba tonnawasa tuyinayo tusobola omumugambira agumiikirize era tugamba mukyala gumiikiriza bw'oba otendewaliddwa omukazi ng'owulira tojja kugumiikiriza bbaawo omugambe nkwagala nnyo naye ntendewaliddwa bwe kiba kiganye nkwegayiridde ne toyendera mu bufumbo bwa musajja ate wagamba nti wonaakomerawo we tutandikira aba mukyamu oyo abakoze bubi anti taba mukyamu naye kati obuzibu we buli kwe kubeera ng'ate ayina bajjiramu abalala empale anti kyekyo kuba naye oba omuteresewo emyaka egisukka mu 5-10 naye nagamba nti bebi kino kinkaluubirizza naye nkyakwagala naye nazaddeyo abaana bange 2 naye wootuukira nze ono omusajja mukyawa abamu abakyala babeera honest n'akigamba tewali buzibu anti kyegambye tewali buzibu era abasajja abagumu abayimaani adda n'agamba munna yeekomawo n'abo abaana nabo jangu nabo tewali buzibu waliwo abasajja abagumiikiriza naye nga nze siriimu wejjeemu nedda nze sitabika bintu toli serious ebbuba nina lingi nnyo so kaakati kino ekintu kiri ku sayidi zonna omukyala nga tetunnamunenya byakoze ekisookera ddala abasajja abali mu diaspora omanyidde ddala omanyi eddiini ya mukazi oweekoma omanyi eddiini ya mukazi oweekoma era omanyi nti tasobola gumiikiriza teri musajja atamanyi mukazi we omanyi mukyalawo kyayinza okukola n'akyatayinza kukola weebale nnyo kyayinza okukola n'ekyatayinza kukola
omumanyi so kaakati ekisinga obulungi nze kyendaba bwoba ne mukazi wo kubanga nze n'ekintu Faruku kituufu ebintu by'okgendayo si byangu gwe nga asobola okugenda naye asobola okujja nze ndaba tuba tutaddemu amaanyi matono kyo bukyanga ogenda lyo kitaddeko mu ddwayi Allah leeta mukazi wange kyo waliwo kisabyeko oba osaba busabyeyo okufunayo eyo gy'oli ofuneyo omukyala ono sitebo osigale ng'akuliize tulyo obulyaza amaanyi obwo ni nammwe abakazi tolya ssente za musajja ng'okimanyi obaliga anti wamulekera omwana ye tali mu kulya ssente zo ali mu kulabirira mwana wo ono gwe wamulekera nedda njagala tomulabirira mu maka gange kwata ekkuba ove mu nnyumba yange genda ofumbirwe walala agende n'abaana be wamulekera genda ofumbirwe anti wekibanga yabalabiri genda gwe osigale ng'okyasindika ssente z'omwana wo ono omukazi era omute niye abakazi temukola bintu ng'olimbalimba omusajja ng'okola ebintu eno emabbali waliwo abasajja bali genuine nga bali ku kyeyo wallahi ali apangako era nga talina mukazi mulala gwalina abo gye bali kati idhani nti omulembe gwe tulimu mugwerabidde si gye emirembe gy'abajjajjaffe mukyala waayina mikwano gye bashuga bamugamba anedda bulinda bbawo naye nawe osobola okwesanyusaamu ebbali okitegede kyegamba so kati muyambeeko bakyala bammwe ekira muyambe olaba Kasimu Kasimu Allah musaasi Kasimu yennyini Westphals muwala we bwe yamala okusoma Kasimu kyakola okimanyi bwe yafuna omuvubuka wasa muwala we wallahi Kasimu yasala amagezi agapakira omuvubuka okakasa era abaana beeyagala eri kapo yegwe omuvubuka netumala kukulya mbuno wagasse ku muwala waffe Kasimu yatika omutabani n'omuwala we omutabani omuwala yabadde asomera eri omuwala mumanyi nagende wa Kasimu mumanyi wali omuvubuka naye ekirungi omuvubuka naye munnaddiini wawano yabadde wawano kakati we basiimagana n'omuwala omwana n'agamba taata nze bba wange mwagala wano muwala wa Kasimu mumanyi kati munnange omuvubuka nga olaba empisa nga era bannaye bali abaana bayina empisa omwana omuvubuka wa mpisa omwana era bali mu ssanyu byo batata bimuna okukolera abaana bammwe Kasimu ng'ayinalo yatikka omuko ate nno kankubulire gwe Faruku kankubulire ekyo mu busiraamu kikkirizibwa bw'ofuna omuvubuka omunaddiini bw'ofuna omuvubuka omunaddiini ng'omulabyemu empisa omuwala wo ng'amwagadde tekirimu bwa haraamu kukwata ku ssente n'ogamba nkuta obukadde 100 mutabani wange mutandikire awo kola olabire muwala wo kubanga onaafuuse mutabani wo lwakubaata obuzibu ennaku zino nti ate waliwo abamu abazi bateekamu abavubuka ate n'awasaamu omukazi omulala kati kwegamba naye bw'ofuna omuntu mulamu kati nga Kasimu yafuna oli omuwala ayagala nkugaye bankubirako essimu nga bagaana kujja mu umura era bakiteekateeka bagala kujja mu umura balina eddiini ekitegeeza oyo takkirizibwa gatta ku mwana oyo ate kati ebyo naawe byogera kati atakkirizibwa atya bakututte atokkirizibwa otya leka nawe oyagala okuleeta bizibu bakututte butuuzi London ate oyagala kugattako mukazi mulala nedda omwana sagala omuyingize mu biboozibozi mwana mulungi omuvubuka munnaddiini tomuyingiza mu bintuntu ebyo ebintu by'abantu abaagala okuwasaawasa okugira muleke abeere ne shamusa we omuwala nti bamuyita shamusa akawala nkamanyi bambi ekisooka omuvubuka munnaddiini ate muntu mulamu ate yasoma ate muntu ali hard working ate ayina empisa ate n'omuwala naye yasoma ate mugaye Kasimu yateekateeka bulungi so ye Kasimu yagenda okulaba tajja bisobola
tosobola kubisobola. Kati budala ye ekirungi tulaba nti nate budala ye ataddemu nnyo ssente, kubanga ssente gy'osukuma e Uganda omwana wo okusobola obudala okubeera ng'omwana yamuleka mu lubuto naye ng'omwana akyajjukira budala, kitegeeza budala ataddemu ssente empitirivu. Omutima gw'omwana yagula mugule. ate budala kimuyambye nnyo ng'omwana tebamukoodinga, singa bamuteekamu zikoodi zino enkambwe. Anti kati tetugamba budala Allah yakwagadde nnyo. Sula Jazeera nze nsaba edduwe munsaba Allah jalla jalla kwanguyize muwala wo omutwale, bwe kivanga mukyakolagana ne nnyina Sula Jazeera ne maama we. Jazeera abeere ne maama we, because ono maama we asigala maama we paka kakati byonna ebyokupalapalanya. Kati nkubuuza budala tewali kyapalapalanya, akkirize omwana abeere ne maama. Kitegeeza nti atwale omwana omuwala Jazeera ne nnyina abatwalewo mu London badde mubazaale abaana. Sebo omuntu gw'otabadde naye emyaka 2 osobola omutwala. Ani yamulekawo? naye mujoga owaayi nedda. Ani yamulekawo? Anti ani yamulekawo? Nagenda kuyiiya, saamulekaawo mu bugenderevu, nagenda kuyiiya nebikwata. Kane bikwata kati yo omusubira aliko ki? Kyaliko kyabaabeerako. Kyaliko kyabaabeerako. Anti kati mubuuze ki ogamba ki? Mama Jazeera ogamba ki? Abatwale bombi. Anti kati ekisookera ddala ye Jazeera ye kiri kompaluzale kubanga mwana wa musitule yamutwale. Tewali debate. Era n'omwana yagamba nze njagala kyeyo kyerandani. Kubanze nawadde mutunuza mukyawane wammwe mu ddungu n'akigoba. Nedda yakiganye nagamba nedda. Ekyokulala Jazeera abakubanga akyagamu n'akyayagala okusoma naye takyayagala, temumukaka. Agende. Tokaka mwana muwala Jazeera takyayagala kusoma. Ekyo obubaka obwo bugende eri abazadde bonna. Omuzadde olina muwala wo munene akoma eri muwanvu ali mu senior yasoma bwagwa. Lwaki omukaluubiriza? Waliwo abaana abakula ennyo nga kyana kya myaka 17 naye ng'oyinza okulooza myaka 26 bajja kikuzaalira mu masomero n'abasomesa nabo bafuuse ekizibu. Omwana asoma bwagwa. Ebiseera ebisinga abawala abalungi tebatera kuba bagezi. Abawala abalungi era tebatera nakukola sciences. Bakola ki? Abawala abalungi balinga mu arts. Girabeera combination zaabwe zezo Luganda, fine art. Ne bagatako kale ey'amaanyi eba history. Naye ebyo history Luganda art. Ate akola bwagwa. Nti omwala omulungi akola geography amutashia. Geography. Omwala omulungi akola physics. Toyinza musanga. Era ffe twasomanga n'abaana mu sciences naye ng'abaana abalenzi ate bakwana mu arts. Lwaki? Abaana abawala betwalinga nabo baali ba brother baffe. Nabo baba bakimanyi. Kubanga engeri gy'ab'ennyo mu bitabo. Mbagamba eri mu arts bagendayo just bano baba beemanyi nnyo kyebava bakkirira mu arts. Gwe wakola sciences gwayogera ebyo. Nze ndi wa Mege. Kati nze gwayogera naye. Aba abakuga nze ndi mu science. Physics, femu entrepreneurship. Byenjogera mbimanyi. Abaana aba ata be balina ebiseera by'okwekolako ku masomero. Omwana akola biology ne kesi ebeera mu kibiina. Amaanyi g'aba nago gaakusenya nogoola tebagoola abawala. Ebiseera biba bya bitabo.
kati bano abafayinaati be balina ebiseera by'okwekolako mu fayinaati. Jjukira fayinaati ate alina ebivubuka erimukwana limuyambako n'omusomesa amukwana. Ebyo si byamaanyi nnyo. N'Oluganda balina obudde bungi. Njagala ng'ogende mu mawofiisi nedda bw'oba oyagala okizuula njagala okizuulire ku basawo abakazi. Kati minzaani tulabe giraagira booti ate nno ne combination ate era enzibu kati nga zi ezirimu lo era abalungi si bangi naye gwe njagala ogerageranya abasawo kubanga kino kati kijja ku basawo anti buli kaseera aba mugundi aba busy. Ate omukyala jjukira obulungi bwe obusinga obungi obulungi bw'omukazi kwekolako ebiseera tabirina. Bano aba biomedical engineering tebalina budde. Talina budde naawe ate alina okugira bintu. Obulungi bw'omukazi yenna 50% kwekolako kwebyula talina budde obwo. Aba ate balina obudde. Aba ate bayizi ate Luganda naawe lwetaagisa ki? Oluganda fayinaati okuba obukubi ebifaananyi wagwiridde senior fo ate kati oyagala mutwalako eleva akole kiyo kyakoleyo ki? Tewali. Omwana omulabye agudde omwaka ogusooka senior 5 omulabye first term abadde akola history fayinaati ne Luganda sabuje gyakoze ekinene afunyeemu O. Okay. Tumenyeka Jazira tali yekka bangi abaana abawala abali mu mbeera eyo. Tomukaka njagala university no. Omwana akula abawala tebalinga balenzi akula. Kyennatandise ne ngamba abazadde muyambe ku baana bammwe okubeera nga bali bagonvu. Omwana aveeno ng'omulaba ebintu tabiraba bulungi. Ate kasita omwana omuwala kasita ayingiramu ebyabalenzi. Omwana kasita omuwala ayingiramu ebyabalenzi. Eno mu O level ng'omanya kati abaana bano mbayambeko. Tandika imma osobola okufuna n'omufumbisa n'ogamba omusajja omwana wange oyo obadde omwagala naye akwagala naye njagala asome. Kati omuwala ono kubanga luwa abawala nga asooka kukombako then obwongo ate ne budda. Waliwo abasomye nga bafumbiddwa. Bw'amala okufuna service n'agamba ntebenkedde. Tebalina bingi nnyo abaana abawala ebintu byabwe si bingi. Bino byonna ebyabaddewo Allah yabadde ayanukula Jazira. Kubanga lwaki gamba bwenti Jazira kino akagoba yakawangudde abazadde bawadde obujulizi Jazira mwana muntu mulamu. Si bwe kiri? Bwe kiri. Munnaddiini si bwe kiri? Bwe kiri. Jazira yadde agamba njagala nnyo bakadde bange naye ekyanzigye ewaka taata akimanyi. Kitegeeza omwana ono mwamuteekateeka bulungi ne waliwo ensonga ezitagenda bulungi kyemumanyi ng'abakulu. Omwana takiriimu ye omwana akyali wampisa mwana muntu mulamu era mu abantu ba social media temutemaatema mugambo. Nabagambye si buli mwana muwala nti abamono abawala bangi. Waliwo omuwala okankubuleyo n'omuwala wale ate abaana abadde mu diaspora lwe abawala banaddiini. Omuvubuka yagenze omuwala alina abaana 4 ng'ayagala muwasa. Kakati najja n'amulambula n'akola ki ne babeera nga bamukwano kati omuvubuka ng'ajja kiro. Kati agize ekiro amukwatiridde nayagala omugjamu empale. Omwana agamba anedda tujja tutuukawo. Kati omuvubuka ono n'agamba anedda naawe tewali buzibu kasita tugenda kwewasa. N'amugamba kale mpa $10. $10 ki? Mpa $10 tufune olunaku lwa nnika amahale. Kati omuvubuka n'agamba kati omuvubuka bwe yeefula nti n'amanya eddiini kyokka ayagala kulya ebintu bya bwereere. Kakati akaseera kayita katambula omuvubuka era dda era agira. N'amugamba akale bwe kiba kiganye kankubira alina obuvunaanyizibwa. N'amugamba leka kyokka ng'ate omuvubuka wakubira mpolayo zino ssente bali bweru kale bali mu nsi kyabwe.
mwebali mu nsi mwebali sijja kwogera nsi gye balimu naye mu nsi mwe kati kyegambye nti abawala bangi abatuuse mu mbeera abavubuka bagenda ne bakozesa advantage nti olw'okuba asanga omuwala ng'azaddeko n'alowooza mbu nno abasista baffe kino mukimanyi okuzaalako si musango tebabakozesa ensobi okuzaalako si musango wallahi bangi abajja okukwagala mu mbeera ey'abaana okuzaalako si musango omuntu atali redde kukuwoowa wadde oyina abaana agende ojja kufuna omulala so ono Sseggwanga yabadde tayagala kuwoowa bwe bati abo bayaye nawe basimati wayagala kuwoowa kwawa pick and play hit and run Ethan muganda waffe Abdallah tusaba Allah jalla jalaalu ekisooka webale kuteekateeka Jazeera webale emyaka 20 omwana gwaleka mu lubuto naye omwana okubanga akyakujjukira Budala webale okoze challenge wallahi abaana bangi beerabira bakadde baabwe myaka eno omwana nga tajjukira bakadde kubanga tabalabira naye obaddewo Jazeera akwenyumirizamu webale kakati it's high time kyosiga kyokungula twala omwana e Bulaaya okungule ekyo kimu ekyokubiri omukyalo ono kirabika akyakwagala kubanga obwedde ebigambo byayogera taata w'omwana nze kubanga engeri gyayogedde n'agamba kubanga mu bigambo bya Budalla yagambye buli kaseera nabadde njogera ne mukyala wange maama wa Jazeera ne mugamba waayi ennaku zino twogera nenga Jazeera sikyamuwuliza n'agamba munnaye mbadde ntidde kugamba nga tukyanonyanoonyako naye omwana yambulako kati nawo abakadde waliwo ensonga omukadde senga omwana afuna obuzibu tolinda gamba taata we wadde ali ku gamba nze ebyo saagala biwuliza kati omwana bakufiira awo gamba taata we abaana siba mmwe tolinda teweetikka migugu abasajja tujja kugamba omwana mwekobanye notta omwana wange era gwe maama weebaze Allah yakusa tolinda mwezi mulamba ng'okyalinda omwana yabula mugamba omusajja oba agwawo ekigwa mugaye munne omwana ambuzeeko maze olunaku simulaba mutandike okunoonya mwenna tobeera na peyini muntu omu tofiira omwana waliwo omuzadde kati nti kitegeeza nti omukyalo ono wadde yazaala abaana bano nga Abdallah bwe yagambye naye omukyalo ono Abdallah maama Jazeera akyakwagala kati awo mulina okwesootinga naye kati anti ne Bulaaya Budala gyali simanyi bulungi anti kati yalina otugamba teeka Budala olina otugamba maama Jazeera kubanga twandibanga tugenda kufuuka ttiimu no maama Jazeera kubanga ekisooka abantu tuli ttiimu Jazeera balaga besootinge nga simanyi bulungi naye nga teeka Budala mashallah nze walaze abasajja omuzadde kyalina okuba eri abaana be big up naye omwana sala amagezi mu mutwale Jazeera yabagambye temuddamu okwogera ekyokusoma y'okusoma yakukooye yabikoowa ebyo seeka kibwe yagambye njagala oyogere Jazeera yagambye atya Jazeera kusoma takwagala tisi bamuwemu sente za bizinesi ekyakiggale taddayo yagambye okusoma takwagala yayagala genda kubeera na taata we ayagala kyeyo kya Bulaaya London sina kyeyo kya Dubai oba wa London ataawo taata ng'oddamu Budala seeka Budala ng'atoddamu Ethan saballa jalla jabateekemu baraka abakadde bonna abayina abaana abange munoonye abaana banne be mwazaala abakazi temubalekera baana ebintu oli eyo Bulaaya wallahi biganye okutambula lwaki abantu ssente abayina okuziryako ate si oli mukulabira abaana b'abalala abaana b'omukazi abonaabona n'abaana waliwo omuzadde gwe nalabye omwana we yafunye buna tomulabye omwana si musiraamu omwana akafunye obuna nga bagira manda wallahi omuzadde nga gamba n'agamba ne taata w'omwana yadduka omwana tamulaba nko naye omwana yafunye kati ate abo bataata oyinza omwekanga nga atajja ku graduation party abeerawo bw'aba mwana muwala agamba nedda omuzadde n'akaluba nedda balina okumpa ente twazaala kituufu naye mubeere n'ensonyi
mubere Okay, n'ensonyi bannaye bataata. Idhan tusaba Allah jalla jalaluhu atusaasire ateeke barakallahu lakum wa jazakumullahu khairan jaza. Allah jalla jaba nsaasire. Assalamu alaikum. Bakadamba bakutumiddeko nnyo bakwagala nnyo. Dubai nga 8 era abantu bangi bazze mu inbox yange bagamba Seeka watugambye ogenda tuwowa ne bagamba bawowa abaana buli yenna ng'olina omulenzi mwebaka mwenna mumaze emyaka 2 sima taata yagaana abo benjagala bali mu bed space awo gendayo muli mu bed space mweyagala wenjagala nze nzijja kubawoowa ngenda kubawoowa insha Allah. Era bano ne bazanya abaana baneno bakoze ekintu bampe ennamba z'abataata baabwe era bataata mbakubira ne mbagamba kola ekimu ku bibiri imma kwata omwana wo mujje mu kyondo kya Buwarabu oba kkiriza tuba muwoowe. Nagamba ate ne mugamba mujjeyo nagamba ate kati akyanoonya akasente ne mugamba otyo kati obusiramu nagamba kale Seeka oba nnyonnyodde bw'otyo kale abaana bagende ekintu inshallah taala biidhinillah nga 8 munsabire inshallah taala biidhinillah nzijembawo we ne baana bannammwe mulekerawo okunyenya emitwe nga mwebisessuuka. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.